Furufiga oli mutitizi. Toyina magezi. You are prostitute oli malaya. Wano wasiba basimpoke. Nosiba tata wo omwana wo. Musajja gwe wazalamu omwana. Bye bitambe ebikulemeddeko Furufiga. Sente zikubuze kwata omwana omutwale wa simpoke kubanga ye tata we. Bobo wakana nti simpoke si ye tata omwana we leta DNA. Oletene court judgment. Court judgment njina wano. Omwana wa simpoke. Njagala Furufiga leta bawo. Leta wadde kifaananyi kya bawo wano. Oyina omusajja Furufiga. Tata w'omwana leta kifaananyi ki. Bobo ogamba nti Furufiga oyina omusajja. Ensi yali erabye ku bawo Furufiga. Furufiga toyina musajja. Simpoke ye bawo. Ne bw'onaamwegaana ye tata w'omwana wo. Bye bitambe ebikulemesezza okufuna sente. Wamala okukwata akaana kabandi ka simpoke DNA nga wagikweka. Leta DNA Furufiga gye wakola ku mwana wo. Oyo omwana wa simpoke. Toddamu na kubuzaabuza bantu. Njagala aleete DNA results. Bwe zibanga oyo omwana gwalina si wa simpoke. Furufiga. Njagala tugende empola nakanguubi. Nakanguubi. Okyakola mu gavumenti. Mu listi y'abadvisor weerabamu. Gye baafulumya walimu. 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 Toyina wadde omusirikale bagoba wadde wakasaale. Baakulekera emitwalo 8 gy'ofuna. Furufiga toyina wa office. Badvisor bonna bali ku Kingdom mu Kampala. Gye babateeka gweyeeriwa. Eri kusula motors gye mulira amayirungi. Wagambye mbu mukulu wange hamu yampa amaduuka. Yagamba. Mukulu wange hamu yampa amaduuka kikulume. Kikuluma. Yagatuwa. Omanyi lwaki yagatuwa? Kwa ffe tuli famire ye. Teyatusanga mu Kampala. Ffe tuli musaayi gwe. Ate hamu abagenda okukola ekintu teyeebuuza ku ggwe. Mujjeeko akajanja. Okitegedde? Amaduuka yagampa. Era kyakuluma. Mbu hamu abawaati amaduuka oli muganda waffe. Hamu muganda waffe. Musaayi gwaffe teyatusanga mu Kampala nga gwe. So kakati amaduuka gajjeemu. Ye famire yonna yagiwa ne maama wange yamuwa. Kwa maama wange era maama we. Okitegedde nakanguubi. Akakamanyiro n'olwo olugezigezi lw'oliita. Kiri ekizimbe ky'ennativubo si kya nnyoko. So you have no right to even ask mbu lwaki baatuwa amaduuka. Amaduuka ga famire. Ga famire yagatuwa kubanga atwagala. Era ina ensonga lwaki yagatuwa. Era nze mba nyenzeyo tetwogera nakuggwa. Twogera ku byaffe bya famire. Ekyokubiri wagambye mbu twagala kubanga yisima. Omanyi Furufiga nze ndi mukuddamu bye wayogedde. Mbu twagala kubanga yisima. Furufiga tewali amabugo ga yisima. Waziika. Furufiga tebakuwa sente oziike yisima. Waziika sente tewazirya miliyoni 4. Nodde salama n'oli embizi. Buli omu akimanyi Furufiga ali toyagala mugenzi yisima. Tewamwogerera ebigambo mpaka wajja nalweyiso. Furufiga tewayogereranga yisima buli wamu nga toyagala afune sente mu gavumenti. Isima n'avaayo n'agamba nako. Furufiga olina omutima omubi. Isima we yafa wamuziika. Kikazigwe obulogo obukujjudde. Furufiga waziika ku Isima. Tebaakuwa sente ogenda oziike n'ozirya. Tewasooka gamba mbu bakweseteza babuloga bonna. Waliya sente kikazi Furufiga toswala n'amabugo ga Isima wagalya. Ate n'omanyiira abaziika. N'omanyiira abaziika ninga buli omu akimanyi Furufiga wali toyagala Isima. Era Isima yagenda okufa nga mukwatagana. Nga mukwatagana wali amabugo. Nisete z'okuziika n'ozirya Fuluminiyo, Fulumazzi. Wagambye nti General Damulira yampita. General Damulira
is like a father to me. Mashikini gwe n'amafuta genkozesa yagampa. Manyi full figure weefula nyama nyinga tumanyi. N'amafuta gennwa General Damulira yagampa kati kikulume. General Damulira tampitangako kunyumiza ku bintu mbusibanya mbutata wombwa nvuma mukwano. Full figure, full mazi, full minio. Jangu tukufefe na full figure jatu kubire General Damulira tabani gwagendo soko kwata. Full figure nze nawe njagalo jewan tukubire General Damulira tabani gwa soko kwata. Nze nkola ne General Damulira mutaka. I work with him in land. Nina bye sosola kugambira wano gwe mazigambi zipa n'okusomera te wasoma. I don't have to tell you. Kati no namafuta nganwa gampa. Era genda mbitabo. Ojja kulaba nga nwa amafuta. Kati kikulumye. General Damulira yakwata sente naziwa ne daddy. Era ba mikwano nnyo. Kani ekitugatta tokimanyi. Omanyi full figure oyina omuzego gw'okuyingizaamu abantu. Gwe bakuwagaliwa. Bakuwagaliwa. Ndaga jono amafuta agago. Bakuwagaliwa. Wagambye mbu tata wange mbu yanfunira omulimu. Go waliwa. Full figure kitaawa aliwa. Fulumizi kitaawa aliwa. Obeera ogamba mbu tata we yanfunira omulimu. Go waliwa. Lwaki toyogera ku wuwo? Full figure tuwalana. Waliyo yagala kuba Tamale mirundi senior. Waliyo yagala kuba junior. Tosobola kubeera ffe. Eri government wagitusangamu. Wagitusangamu era wagitulekamu. Fulumizi watusanga mu government era watulekamu bakugoba kubanga tokyali advisor. List ya fuluma mweri mawulire. Ofune emitwalo 8. Emotoka ya government eri wa motambulira. Oli munuwa nkadde luli yakuba n'ebigennowa ogenze mbakole mumpe motoka ngani aje kuwa gwe mazigambizi anenzo kuwe motoka ya government gwe waleze mu kulaba ku Museveni gwe omayine Museveni wafanana baba kowa full figure government yakowa kakati obera okusoloti necho kisenkubuge mbovuma government ti president yaddemu akuyite tebajja kukuyita full mazi agamasimu gokubira prime minister Nabanja n'okubira minister Babalanda tebakwata obagambe ki buli omu yakwetamu buli omu omuvuma full figure ovuma buli muntu kati kyali kikuvumya Rosemary Seninde tokola ku secretariat ye NRM president waba yateekawo Rosemary Seninde n'ateekawo ne mukyala Adija bajja kwesootinga si gyokola full figure lekera awo okuyingira emirimu gy'aba minister sigwaba wa assignments tewasoma oliawo okola bwa malaya n'omwana tomanyi obeera otya mu nsinga ne tata w'omwana wo tomumanyi omwana wa simpoke omanyi nekuba erigende wa prime minister gwe wamuvuma wakwata Nabanja n'omuvuma wano mbo gwe wamuleta gwe waleeta prime minister fulu mazi fulu minyo fulu matako tujeka akamanyiroko obera okusoloti necho kisenkubuge kijjudde amazimu mutwe isiji kyali kitegera kisenkubuge kyona kati kigenze kifa bwe kyesinise ebinyu erwayita senkubuge musajja yali yategera wesema one kuba president kati you are talking in nonsense nawe nokirizo kola nogo necho kifulu figure full figure taina na baluwa ya mujiji obwavu bubakoze bubi nnyo senkubuge twetuza senkubuge bwe tuli gambako finga abana batoli kitegeera nti owe musse nene basegawa bagambako bakulu banno nze respect segawa be bantu be watendeka ne it's a disgrace okwati senkubuge otula mu studio yemu ne full figure notula mu studio yemu ne full figure ataina na baluwa ya mujiji ngabana basomye mass communication we bali wana bana bagenze makerere baina zidiguri ku mutwe sekubuge tusola kula nabo chekirala kye wagambye mpe kitabo kyange kandete kitabo
tewali full figure goyina mu government mbusimanya mbusikola ku ministry ya nyoko gwatasomo ogambeze yasoma umanyi bayita appointment letter gwe fulumazi oyina omulimo full figure ina office obokera ku soloti kwasamirira nakuwayo busente bakuwa emitwalo 3 okolera emitwalo 3 tunyumeza simanya amasasi gabo jingo twagagana tukola mu police olinga amazi amasasi gabo jingo twagakiriza ne tugagana tukola mu police bujingo tamanyi side jeri mmwe nyini gwe ne senkubuge mwabajja ne mwogere ebyekisiro mbo musumba ina amasasi mu mugongo galiwa lwaki temugalagasi amasasi gabifaananyi because you and senkubuge full figure gwe ne senkubuge mwabaleetera bujingo obuzibu okugera byo mutamanyi because you are idiots muri basiru ne mujja ne mutaliko okugera bitaliyo mbuba mukubye omukono omusumba yennyini n'avaayo nagati bannamukuba ku mukono kwaliko kanula it's senkubuge we started these games emena mumaze okusiriwala mulooza buli omu ajja kusiriwala gwe fuulumazi fuulumatako fuulumamana fuulumanege nze toddamu kummanyira sigwa mpa byenkola wayokya mu gavumenti okyalabani jeno mwozi takufa full figure jeno mwozi takuwanga ku sente oddeyo osome n'ogwa ebigezo jeno mwozi takuwanga ku sente n'ogwa ebigezo full figure bakiwako sente kyekikazi mbukiddeyo kisome yagwa ebigezo tamanyina kuwandika what is a boy kigenze ewa jeno njagala kuddayo osome bikigwe era ebigezo wabigwa MK project nga tokyagirimu babadde bakola ekibiina wabaddeyo bakuwadde wadde entebe nabo wavuma Andrew Mwenda oyinza okuvuma Andrew Mwenda noloza muwoza ajja kwagala ate oliko jaawe full figure tutegeera oli mazinyo oli mazigambizi wayokya dda wayokya singa toli ku soloti singa tofuna mitwalo 3 ku soloti kovumira abantu kyaddayo mbo kyagala kusoma bakuwa sente baku full figure jeno muwozi yakuzaayo osome n'ogwa ebigezo nga n'ekigambo boy tokimanyi walina kuddayo mu nasale wani mga enjaga kuddayo mu nasale tandikireeyo bano bonna babajjo basomi bajjo tali mu kusoma butasoma full figure bwe bukusumbuwa tewali akuloga wano twali mu Arua no postinga nga tuline MK project mu Arua wagenda ku page yo katino kankubulira lwaki MK yakugoba full figure wagenda ku page yo noganti motoka ze batambula nazo maalo bejarabi bwe nkubulira nno bye bakwogerako gwe masiikini tuvala n'obwa advisor baabo kujjako kumanyira banene wagambye nze ne taata wange tuzannya obubadi full figure ja taata wange mu mboozi zo remove my dad in your stupid mouth nja kusanga nkukube nzo manyi one time nakulumba ku kusoloti awo ja taata wange mu mboozi zo full figure ojo omwogerako omunyiga mu biboozi byo kubanga omuwalana wali olowooza naawe jeno muwoza agenda kuyita kuwa ekifu they don't want to work with you golaba wakubira my dad was there nga baforminga party the patriotic league general muwoza akubira taata wange direct they talk gwakubira oli oliisa olugezigezi President Museveni okyamulaba abantu bali mu kufuna mirimo wamma bantu betegeka gwosigadde eri kusula moto gye bakuleka mayirungi because toyina kipya nti bagala kuwemula full figure koteti wobuwemu takyatambula funayo ekipya bakusaasira bonna bagaggawadde gwosigadde awo ovuma abantu akuwaayo 2 akuwaayo 3 muri mukulya ku bulango nabadde naawe ewa Esther beauty biti nga tuli ku sete zezimu mitwalo 3 naawe okolerera 3 full figure olya ku bulango toyina mulimo njagala ondaga omusirikale akuuma bakasuku bonna obawalana wawulira nti kasuku azimbye ennyumba n'omuwalana wawulira nti kasuku azigulidde mukyala w'emmotoka Subaru era n'omuwalana wawulira nti gwe full figure oliwo kuwalana ani munno toyina munno
buli omu yakwetamu because full figure toyina mukwano. You are an illiterate, you are an idiot. You don't have an office. Bali buluze basobola okuyamba. Odidde omwana wa Simpoke omutumye muhoozi nga wali mujjako. Tebagamba oli mujjeko first family. Natasha muganda wange siri walira mulinga muganda wawa. Tobanyina gye bakuziika oli wano weesiba ku bantu bosanze mu Kampala. Ate wandijjukidde nnyo full figure gye wava eri mizigo. Wali malaaya Makindi. Anikati gye yakujja. Ng'oli mu restaurant omukka gwonna gukuyita mu mbugo. Anikati ye yakuleeta. Nabeera wamala n'obeefuulira. Gwe musaani munno oyinza ovuma kafuko. Full figure oyinza ovuma kafuko. Ng'anikati ye yakujja eri mu bamalaaya. Full figure ani yali akumanyi. Oli muyimbi oyina ennyimba mmeka? Mboli muyimbi. Oli muyimbi full figure oyina ennyimba mmeka? You a prostitute. That's where you belong. Full figure oli malaaya gy'ogwana. Era gy'oliba mirembe na mirembe. Newe watuuka ku ntebe ennene okutula n'abalangira. You went back to prostitution. Newe baka ku Simpoke novaayo notandikoko. Omwana Simpoke ayinza okuwaayiriza. Omwana wa Simpoke leeta DNA results. Nga toziraga ngansi. Leeta court judgment. Mboli advisor waawo. Erinnya ly'omu eriri mu badvisor. Oyina emmotoka ya gavumenti. Badvisor tatanga ayina emmotoka ya gavumenti. N'abasirikale ayina. Mbwe advisor. Otambulira munno wankadde. Mbwoli advisor. Weerimbira eyo naawe mu batakumanyi. Osiba okubira wano abantu amasimu. Bane mu nnyambi teri akyakuyamba. Bonna wabavuma. Ate kasita wavumye ono minisita. Bali omunsi. Mu bantu full figure bwe wandimanyidde bali omunsi mu jemu. That man has handled more than 3 ministries. Kakamanyiroko ojobulira abantu ebyokola. You belong to the streets. You are illiterate tewasoma. Toyina mpisa. Ngani ayinza okugwe gwatamanyi na tata wa mwana gwe. Omwana wakamugaba mbasajja bana. Kwata omwana omutwale wa Simpoke toddamu kutwasamira. Rotten as you are. Wagambye nti twazanya akabadi ne tata wange nti tugende ewa Genosale. Full figure wakalaba Genosale emirundi emeka. Mpaye ekifaananyi ng'oli ne Genosale in recent times. Let me tell you magoti. Guno omwezi gugenda kuba tegunaggwako ojja kundaba eggulu. Wali otutekewa Genosale gwe. Omanye emirundi gye nnyenze eyo gwe. Omanye assignment ze nnina okuva gyali. Do I report to you gwe fulumazi fuluminyo? Bwe twagenda wali gwe twagenda ewaje oliza twakagenda omulundi gumu. Kati nno guno nga tegunaggwako. This month before it ends. You are going to ebifaananyi ojja biraba. Otegede nti ze sirire vozo. Fe January atulabiddeko mu bayimbi. Twagende wa General Sale sigumu sebiri. Data wange ne General Sale beerabira dda mu nsiko. Fuluminyo, let me tell you. Fe tuli ba ku street. Kuva mu nsiko. Nakwata milioni 3 n'azituwa. Yali azikuwaddeko. Full figure. Wagendera mu yololo gw'abayimbi. Fe bakwata sente ne bazituwa. Emilioni ebyo 3. Kwaliko ezizo. Senika amanyo kiringa amazi. Kijja kinkomba mu matako. Bwe gokomba mu matako omumanyi fuluminyo. Neguno omwezi nzirayo. Nitweggalira mu nyumba. Walabeko gwe ku Genosale ne mwegalira mu nyumba. Omanyi bye twayogera. Gwe kugamba totya gwe masikini. Gwe fuluminyo toyina kyoli. Ayinze nja kusanga nkukube. Nja kusanga nkukube fulumazi. Nja kukuba. Nzituddamu kumanyira. Wasigala ku soroti ne bali basenko boge mbutuzanya obadde. Twetaaga okuzanya obadde okulaba genero. Tunoolira embizi eno. Embwa eno. Toyina kyoli.
wano wavuma kusasira n'ofukamira ne weetonda omala okuvuma abantu n'odduka mama fiina babano banvuma owakula entalo n'omala n'okuba amasi banzira banvuma ku luno tewali gy'ogenda kuloopa ggwe kyalira kuvuma bantu nze neetaaga okuzannya obubadde nze okulaba jjeno nze ndi adapted saani we mbwe emmotoka mbwe hamu ye yajingulira hamu muganda wange byampadde obimanyi nze hamu mubuuza nfukamidde is my brother I respect them neyasimu kaguli musayi gwange nze bw'okwata ku hamu seetaga nakunkubira simu nkwambalirawo because it's my family uza ffe tuba tugenze waamu tusaba appointment ojja nyine mbwe baatuwa amaduuka baagatuwa obwo obulogo bweye emmindi gy'ofuuwa fuulu figa ojja onfuuyirako emmindi gye wafuuyiranga Isima wano watambuliranga ku Isima nga tomwagala nenga Isima talina kyeyakkola nogende wajje nonnalweiso n'omwogerako ebigambo buli wamu Isima we yali ajjanga sete ng'ogenda oyogerawo ebigambo olina omutima omubi fuulu figa wano wawulira nti Kasuku afunye ku sete watandika kuvuma Kasuku nenga Kasuku yali akoze eki bantu botasiima gwe buli full figure buli wowulira nti omuntu yafunye ekintu kikuluma because you are illiterate tumanyi ati tuyagala kumanya nti tumanyi wali ofunye omukisa nga President Museveni yakwagadde wali ozeemu omulaba kubanga owemula President Museveni takolagana na buwemu ayina family ayina abaana bayina bazzukulu be bakolako dda report ya intelligence kati full figure kankubulye they made an intelligence report about you ne bagamba president oswaza ekitiibwa kye they made it ndiawo oli mu batamanyi mbuweejingajinga mbuweeferafera kyekyali kikuvumya mukyala Rosemary Seninde okola ku secretariat oba mukyala Adija Namyalo president yamuteekawo national coordinator Rosemary Seninde naye ayina emirimu gye president ajja bayita neki buli wamu full figure yagala oteekewo ennyindo zo ne mu byotamanyi sigala ne musiru munno Senkubuge both of you idiots and that's where you will be ojja kufiira ku solotinga ofuna emitwalo 3 nze nkyakola programu z'eŋŋambo ebyobugagga byetuddeko gwe obimanyi gwe masiikini gwe malaaya atamanyi na taata wa mwana gwe nawe oyasaba mu bantu mboli president advisor waawa leta appointment letayo full figure leta appointment letayo ku sente oba oli advisor bakugoba n'omusirikale yali akuma bamutwala kera okwerimbira ku bantu bwakubira minister Babalanda bakwata minister Babalanda kubwa bize bwabera kakwate gwe n'ebiwugulu mwewadde obutebe genda omanyira basayimu omusingaki full figure sayimu omusingaki oli munno wa UAX osula makindi muzigo amakago nga togatulaganga gwe full figure ezo zimba gwe ensi notagiraga where is your house azimba gowalana gamba bawo simpoke akuzimbire nyumba akana kakulya simpoka amala okulya obulungi waliwo akera ku bakyalaga nti omwana wenga siwuwe leeta results za DNA ozirage ensi oba oyo omwana gwolina siwa simpoke va mu kumusiba abasajja mizimu full figure gye gikutambulirako ogaba oti omwana ewatali waabo ng'ate tata w'omwana wamma yavayo nagati omwana wange tulage ekifaananyi kya baawo full figure baawo yaani oli malaaya you are prostitute you are ogenda owalana buli omu gwe buli omu omwogerako buli omu omumanyi nze tolina gye wali ontutte kati wali olowooza ojja kulipiraemuke project maama balinga bako okuva jje n'omuwozi bwe yakuwa seetoddeyo osome n'ozirya n'ogwa ebigezo balina kye bakwagaza gwe kuba bali baagala kuyamba nga bategedde te full figure ekikusumbwa butasoma you are illiterate gwe kenyini we wako obujulizi tiwakoma mu P7 ate oba otya mu gavumenti
Musimanya mulekerawe kuvuma abayimbi fulufigo oli muyimbi oyina nyimba ki twita abayimbi nga nawe ojja sirani swaitani mbwa zaako kyalo kiwununa nga mpuuna malungu twita abayimbi nga nawe ojja kiri ekiyimba kyewakola shurigazunga nyenda gaba ku mazzi ewaffe mbu naawe oli muyimbi we tubanga twogera ku bayimbi fulufiga sirika fuluminio fulumazi keep quiet. You are not a musician. Toli muyimbi. Toli. Era toliba. Oli malaya. Mbo Ameri ya nambala. Mbo Ameri ya nambala. Yalopye junior mukoti olinga amatako. Gwa Ameri ya nambala. Njagala ondetede wano summons za koti. Ameri ya nambala woba mukazi. Nga fulufiga bwe yayogedde. Njagala Ameri ya nambala ondetede summons wano. Tugende mu koti ondabe. Gwa Ameri ya nambala nkuyina ko obujulizi wano final number. Walito yagala oli omusajja wa payini. Ameri ya nambala walito yagala musajja wa payini. Nga mwekwana noli omusajja wa payini omugagga n'omwononera amakage. Mbuwefula mbuokola mu church. Gwa Ameri ya nambala walito kwana musajja abandi n'omwononera n'amakage. Oyo fuluma zabimanyi. Ameri ya nambala nkuyina ko wino. Mbukubanga mbonagamba mbu Ameri ya nambala te yanyuma jondetera Ameri mbu balese summons bazilete de gwata sobola kusoma fulufigo. Can you spell even the word summons? Osochi wandika mu luzungu summons wabisoma mu lulimi ki lwaki Ameri ya nambala waba yali agenda kutwala mu koti lwaki summons te yazileta wano akigezeeka ndabe gwe mukazi gwa Ameri ya nambala nze tuddamu okumanyira wabbo musajja w'abandi nga mwekwanirawo omuloje nakulabye wansi ng'emmotoka yoje kweka nomala okono n'obufumbo bw'omusajja ate kati oli wano mbukuba nagamba mbu wanyuma ku mukolo era wali tunyumye ebyo biwivu bakyabyambala ebyo ebyalayisi ojja nini otiisatiisa nze Juni yagenda mu kooti toddamu naawe kumanyira mbu simanya mbu Ameri ya nambala yazze wange ajje gwewo gwe fulumazi summons azilete wano. Ekyo kikazi kya Ameri ya nambala n'okumanyira kimanyira. Wakukutanga n'omusajja n'omwononera obufumbo bwe. Bino ebikazi mbo kyekyakigaalo mbo simanya kiri mu Yesu. Twala eri obwenzi obukujjudde Ameri ya nambala ze tuddamu kumanyira. Nina kuba ebikazi okumanyira ebyo. Wagenda n'oyambala kiwiivu nekugamba koti tewanyumye. Wali onyumye Ameri ya nambala. Ku ssente zolina wali oyinza okwambala ebyo biwiivu. Yena afanana mama wakonera kwena. Nze enjiyita nakugamba Ameri ya nambala omukolo gwo gwali mulungi naye tewanyuma. Mbukatedde se mukoti siranye olete summons zirete. Ompe n'essimu y'omulamuzi. Gwe bw'omala okundopanga ompe essimu ya my lord of justice. Nga mukubira nga mgaye ekituufu teyanyuma. Ameri ya nambala oli mubbi w'abasajja. Obba abasajja babanno. Wano wabba omusajja ku payini musajja mugagga. Fairo sijina wano ate gwa Ameri ya nambala tontankuula mukazi gwe tontankuula manyi muloza we muba muno obusente mujja genda nga mumanyira abantu nga mutiisa buli omu nze Tamale sogera kintu nga sina wino nze miso nze piso nze aso nze nanjogedeko ekintu ky'obulimba nze nyenda okwogera ekintu nga kirinako obujulizi. Ameri ya nambala kikazi gwe kiringa empumumpu. Take me to court mundabe. Wano waliyanga omusajja w'abandi ekisajja n'okirya. Mukazi we wamana abagwamu wamakane gayo nooneka. Ameri ya nambala n'asasula ab'amawulire mbu temubiteekayo. Obba basajja mukazi gwe. Nojja n'oyambala kiwiivu kino kiwiivu bino ebyaguba kiringa ekiva Philippine. Nze tuddamu kumanyira mukazi gwe n'okunkwana wali onkwana. Ameri ya nambala tonkwanangako. Mukazi gwe tokwanangako Ameri ya nambala. Mboyemba gossipo simanya oyimba gossipo ki Katonda yali akutumya onkwane maswali kakireke fulumazi fuluminio ajja ebyo bikazi nze nako okunkwana nanu wajja n'onkwana Ameri ya nambala n'ompita muloji eggaluga tewapita muloji eggaluga kuba voice notes gwe fulufiga toyingirira nga byotamanyi akakamanyiro ko gwe fuluminio
gwe fuluminyo waliwo ayinza okukwana kitunulanga engege fulufiga ino omusajja alinga enzikiza y'omumatako zituddamu kummanyira kitulanga enzikiza y'omumatako kifulufiga nze ngenda okwogera ku muntu mba mumanyi oyo omukazi yali ankwana nampa n'amafuta bumusange muloogi agenda akwana bwakwana abasajja Amelia Nambala yakwana omusajja ku payinyawo mugagga ate bwe munaatakula n'erinnyanja dyogera ze don't joke with me gwe fuluma zito ddamu okummanyira n'oyo Senkubuge eyasoma diguli mmazi Senkubuge negisi gye nali manyi kitegeera mbusimanya kati omanyi Senkubuge komedi yakulemeramu omwana oyo yagaana amasasi ga bugingo nagagaana sikola musaidi obooloza buli omu ali awo abugingo nze fulufiga tuddamu okummanyira pulogulamu bwamwe obwo bwe mubeerabeeramu obwo obw'okwekuuta ebyoya tubundabamu nze ngenda okwogera ekintu nga kiinako evidence nze intelligence era nakafuna intelligence report omwana wa kisa kya mukama bamuwambi fuluminyo kwata fulufiga kwata omwana wa Simpoke omutwale wajja alina okuba fulufiga lekerawo okumanyira abantu oli munaku you a prostitute oli malaya obwa advisor babo kujjako tokyali ne mu list tewaliimu ofuna emitwalo 8 osiba okuba amasimu g'abakungu bw'okubira prime minister bakugoba kubavuma govuma buli omu ovuma ba minister ovuma ba RDC ovuma ba MP gogenda ovuma buli omu Bojonia takola mu ministry ya nyoko yampa omulimu omumanyi gwe nga namugambye gwe munene talinga basi mbotata we ye yagumufunira gowaliwa fulufiga kitawo aliwa watugamba tata we yafira mu lutalo kitawo taliyo mwesiba ku bantu ano ali otumye omwana wa Simpoke kwa mbo omutumye muhozi ne bakugamba limujjeeko omwana we Simpoke Junior later court judgment olete DNA 1 bolo zanze byenjogera bya bulimba wagambye abayimbi batukube nze abayimbi sibayinaako buzibu abayimbi I have no problem with musicians nze I debate ro amateeka ga Uganda tegakiririza mu violence fulufiga simanyi oba wasoma ekikusumbuwa butasoma I quote the constitution of this country nze njogerera mu mateeka omuyimbi yenna anaakuba abantu bajja kumusiba fe tulabye wano kuba amaanyi emirembe engalo basipapa baaliwo bazebula baaliwo basobi baaliwo batayiga baaliwo kato omusege yaliwo bonna baali babanda n'omubanda eyasembyeyo Bobo Wine ali magere mu bigere yeebase jotubulira buno obwana buno obuyimbi obwakajja wano obukyawunye enkali olinga amazi ntutye buno obuyimbi zebula wali kato omusego wali omumanyi gwe fuluma zite wasoma leka abasoma tukubuulirire butasoma bwe bukusombowa nodda ku TV n'owagire fujjo kiriwa mu constitution ti abayimbi balina okuba abantu gwe wano nga atwala abaana mu kooti basefuko twalopa basefuko mu kooti lwaki twabasanga n'obakuba walupa basefuko mu kooti ku misango gy'omanyidde ddala nti tegiriyo mifu gwe wasooka obbavuma basefuko ng'era bw'okola n'ogenda mu DNA ne bakuwa DNA results ng'omwana wa Simpoke tewazikweka lwaki Simpoke omulamuzi yamuta bw'aba yali girute wali oyagala kubuuza bujulizi fulufiga omwana wa Simpoke nga tulaganga ku taata wa mwana so fe efujjo tetuliwagira era buli anaakola efujjo ne woba olina omunene yenkanaawa you'll go to prison
Abannayuganda si ngoma siza kuba. Abannayuganda bano be bataddeko government yenu. Be bawa president ya kalulu. Ojjo tubulire ku violence. Furufiga wasomake Colombia. Umanye Skobati yakola Colombia gwe. We are not here to fight for everybody. We are fighting for our rights. Zino rights zaffe ngaba na Uganda. Tutumala kwebuza kugwegwe malaya. We don't ask about you. We get our legitimacy from the law. Walebe ko mwana wa jeno nga kuba abantu. Bajeno bayina abana wano. Mwali mulabye ko mwana wa jeno mawulire. Nti yakubya abantu mu bala. Ffe tubeera mabala, tunwa ne bakano, tunwa ne bameja. Walabeke fujjo mu bala. Jo tubulira buno buyimbi bwamwe obo buno buli bwenkwacho kubanga kakuwaye emitwale 5 nolete ekitwe ekyo gwe full figure nebyo biwevu byo olinga omusamizo olinga amazi noloza byogera bikola sense. We shall debate it here. Tiriasinga mateeka wano. Fetula byabamanyi si papa yaliwo wano. Buno buyimbi bwe mwete bwina na sente. Si papa ine billions of money. Si papa atambula ne motoka ngate kuli number plate. Si papa nga kumibwe jeri kuma president. Ojjo tubya buno buyimbi bwamwe obwakamala okunaaba enchacha bunya n'amatako. Ojjo tubolera muve ku bayimbi balinga amazi. Abayimbi be bawandika constitution. Abayimbi be bali liberating eggwanga lino. Abana babalwanyiwe bali wano. Ojjo tubulira abayimbi. What about abana babalwanyi? Kids of generals here. Kati bote bajja kwata wako. Kati badokita basojo ni emulago. What about badokita aba operating emitima? Bote bajja kwata wako. Gwe full figure tujeko butasoma abo. We are debating iro here. Tewali muyimbi agenda kola fujjo. Ezo ganga ze muyina. Mutambula mukuba abantu mutiisa abantu. Your time is done. We shall stand in a gwanga lyafu. This is our country. This is our country. We are doing this want to protect our families. Omanya abana babiddwa kama simu. Ngomwana badde atambula ku street ava mu wino kola ava wakiseka kola ava ku paloni ya molo kola abayaye ne bamusaba ku street ne bamukuba ne bamutwala kesimu. Kwaki full figure tekyasaba kijja kigaala erimwa. Hey babakube gwe fulumazi. Don't start a war of violence. It will eat you up. It will eat you up. We can act. We can defend ourselves. We are not here to plead with anybody to protect us. We can defend ourselves. Nze njagala nnyo omuyimbi ampite ewantu. Angambe Junior jangu mukasawe makindi twekube 1-on-1. Buli omu ajje n'ekisi. Genzi sijja kumala budde. Fete twakulira ku street. Tumanyi mundu. Nze nagenda ku yiso. Wedikota za yise entebe. I learned how to use a gun. Nze simanyi ebyo bya bikonde. I will eliminate you. Feba abani use ebyo tetubimanyi. Feba planned kid tetumanyi ebyo bya violence. Nze nkwacho za mweze mulya akakamanyiro kamu. You can beat me and go back to your home. Osobola okujja n'onkuba bunobere uwo. You people, you are joking with the fire. Momuzanya na muliro. That you can beat me. And you sit in your home comfortably. You oja kwata umanyi sebufu. Let me tell you some. Sebufu omulaba. Yali omugagge nnyo. Yaguza omukazi emmotoka. Bwaguza omukazi emmotoka ndoze banja lyokusasula ne liyitawo. Waliwo DPS oba yali osawo ku CPS bamuyitanga baguma. N'abayita sebufu n'omukazi. DPS agenda olaba. Oba yali osoba yali DPS n'ekimanyi bali bamuyita baguma. In fact baamusiba. Agenda okulaba baguma ng'omusango gwa civil. N'abagamba nti sebufu mugende mwerope mu kooti. Kuba this is a civil case. Ogamba omukazi wamuwe emmotoka tannakumalayo. Ebbanga liyiseeko you had an agreement. Mu kufuluma sebufu yakwata omukazi n'agenda naye. Ne bamutwala.
omu ku basajja ba Ssebuufu akwata omukazi amatayi yamukuba omutwe ku kisenge omukazi n'afa. That's how the woman died. Bamukuba omutwe ku kisenge. That was the end of Ssebuufu. That was the end. Ssebuufu yali mugagga nga n'abakungu mu gavumenti bamugulako emmotoka. Nze taata wange yagulanga mmotoka wa Ssebuufu. Ssebuufu nga mukwano gwa IGP, the former IGP Kayihura. Nobody could save Ssebuufu. Teri yamutaasa. Bamusalira emyaka 45. Ne DPC Baguma bamusiba. Kubanga ate ye kye yakola kyekanankana n'okutta. Lwaki omukyala teyamuwa bukuumi? Why could he allow Ssebuufu to go with the woman? Ojja kubayo omuntu ogwo nga tumanyi famire ye. Kanyamunyo bamutwala mu kooti nga aseka. Nga mukazi wa Kanyamunyo minister, tata we minister e Burundi. Tata wa mukazi wa Kanyamunyo yali minister e Burundi. Yenga Kanyamunyo aloza byakusaaga kyasobola okutta omuntu n'agenda na he can go away with it. Nga Kanyamunyo ava mu famire ya Byanyima. President je yakulira. President Museveni yakulira mu famire ya Byanyima. Boniface Byanyima siye yamuwerera. But they said no. Kanyamunyo should go to prison with all of the connections. Kanyamunyo ze yayina fuluma zibino obimanyi. Fuluminyo fulumatako. Byogera ku TV obimanyi gwe. Nga baso omuntu wano oyinza bidda mu gwe. Aba kuba abantu n'ababawagira mwenna muba mukoze omusango gwegumu. Kanyamunyo yatandika nga aseka mu kooti. Teyafukamira. Yafukamira mu Northern Uganda n'asaba family emuyambe. Omusango gwa Desire Mirembe ne Matthew Kirabo gwawedde gutya Gashumba gwe yalimu. Nze nasanga Frank Gashumba nga abinyumiza. Nangamba Junior waddoyo omuvubuka ava mu family y'abamugemeire. Oyo omuvubuka oyo ba Frank Gashumba gwo musango gwe balimu ne Daddy ogwa Desire Mirembe ne Matthew Kirabo. Omuvubuka oyo yakwana omuwala mu America nga tata we senator. Gwe nolabika osaga nga atava mu family y'abamugemeire. Omuvubuka bamupangira nadduka mu Uganda Interpol yamuzza. Omuvubuka yayina girlfriend nga omanya abana be Makerere. Oba bafunamu butakanya mbuna akwata girlfriend n'amutwala erugazi gye yamuttira mu bikajjo omulambo n'agusukasuka eyo. Ne bakola reports mbu essimu y'omuvubuka gye yasemba bazza amasimu ng'essimu y'omuvubuka oba ye Matthew ki oba ye that boy mbu ye yasembayo kuba ku ssimu ye. Ogwo omusango gwali guyawuddeko Frank Gashumba ne taata wange. Kubanze my dad was supporting the bamugemeire family omulamuzi. Nga Frank Gashumba ali eno kusaidi yono omuwala. Kakati what am I telling you? Lwaki bino omuvuka ye Matthew Kirabo. Matthew Kirabo yali dokita. N'ayagala girlfriend nga omanye ebya university. Ndoza ne bafunamu obutakanyi. Yamukwata n'amutta. Mbu yamusazisa laser blades n'ez'abasawo. Kati Matthew Kirabo ate yayina omuwala wa senator mu America gwe yali yayagala. Abavubuka bayina emikisa. Era America ye yamupangira adduke Uganda adde Kenya. Interpol n'emuzza. President Museveni yaga ajja kudda. So what am I telling you that? Abayimbi abandaba government yene ba supporting muyine sente abamu n'okusoma temwasoma. You are illiterate. You have a violent background. Abana Uganda baba supporting. Kati ekyo musasolamu abana Uganda kuba. Mbo muyine gali, sibaya muyine gali. We are going to round up those boys. They are going to round up those boys. Eno government yebange etalaba naye ng'eraba. Nze mumbuuze, ask me. Si papa yakaba amaziga nga mulaba. Si papa yaleka dole emitwala na 45.
dola emitwalo 45 manyi sente mmeka buli mutwalo gwa dola guli milioni 3.6 but even money could not save the rich sipapa ne sente tezayamba ku sipapa jali eruzira nagenda yokulaba sipapa nenkaba amaziga I cried nga sipapa ayingira mu mall SF sinesalako mall sipapa na shopping ngali mbisiripa sipapa sente ze zali za cash ngatambula ne motoka nya tekuli number plate ngemu yeri mu sente bino nabirabako nagange byemba bulira ekintu kyosembayo ng'okuzanyisa ye state mu byonna byoba okola teweerabira nti gavumenti kirala state teina mukwano akati mwe bayimbi mwe kubanga mbu musemberedde abakulu nga bakyuka leero abali ba minisita nga tebakyali bakayihula balina obuyinza bakyabuyina kayihula yakuyitangako ku street mwezi okuloza president yayitawo nga ina convoy yekanaye neya Museveni ne kusawa y'olwaleero kayihula ali kasagama mu mbuzi za Lunda ensi tetumalangamu nze nzijukirako baatugoba Makerere General Kayihura yakubira vice chancellor naga abaana balina okudda bwenu wali wajja okuba n'obuyinza obusinga obwa Kayihura could speak on behalf of the president nga tamukubidde na simu nga president 7 years ga Kayihura nga kale finish that twagendo tuka mu kalulu ng'obuyinza bonna Kayihura yabuyina obw'eggwanga nga president ali lwakitula ne kati Kayihura alunda mbuzi General Mukeya amukomezawo to rehabilitate him Chitata yakwatako omuzindalo nagamba mu minister wa security talina buyinza bani mwenga mwerabira abayimbi nga mwerabidde with all of these examples temuyize nze nalabako Chitata nga mu passport ya Chitata kashirika kuba manyi bingi nze manyi bingi I know lot. That's why I keep quiet. Nze nabanyumiza Chitata bamujjana muloji ngo buyinza bugenze Chitata ngajja ku police nagamba DPS I command you tabasibe nga nebipapula tewali nibakuta Chitata could command senior police officers Banekisoni bagusibwe balagawa kakati government yesi bampologoma ng'oleeta mbwa basi bampologoma no ati pologoma bagisi ng'oleeta bano bafulumazi fulufiga bamazi zinembwa these dogs were just barking because they lack what to eat basi bachita toleta fulufiga basi bajeno Kayihura ejeno a 5-star general ng'oleeta no fulumazi abira kusoroti ayasama byatamanya ne bamuwaya 3 nomubuza wasomachi full figure bamulayiniyo fibye tumanyi bingi ense tuyigiriza tubula ffe tuli hambo nze junior amwera abiding citizen ninsobola okukola effujjo kubanga buli munene gwogenda okubira manyi nze mwala baana ba traffic nabagate mungenda kunkwata they thought I was joking kati obagaye nti junior kati ojja kuira president Museveni ngaye nti muzukulu wa junior yakozese ega handle that family fiba twesonyo but we are humble people so n'olwekyo as I'm ending abannamawulire bajja kukola omulimu gwabwe let the media do its work namwe abayimbi mukole ebyammwe abasawo bakole obusawo amama nzisira makugwanga bannamawulire bajogeddwa nga wali abayimbi temutuwa sente mukola concert zammwe mu kifo ky'okuyita ab'amawulire abakaiti bannange nina akasente katono mwagala tubawagire ku by'ekisiru byammwe kati okudu support gravity ng'agenze ku ttaka ly'omuntu really
because he's a trespasser. Bob Wine ne wemba simwagala. I can't accept omuntu okulinnya ku property za Bob Wine. It's not allowed in law. President Museveni yabagamba dalinya ku farm ya jafune sasa wano wawe. Kati Bob Wine yeye atalina chiche. Wano buli omwe ayina ekiche twewe ekitiibwa. Bob Wine ngatanayingira byabufuzi ebyo ebitu bye yali tabiyina. Kyoka abijje mu politics. Gravity waba yabadde agala ozimba eddwaliro yandigeze mu government. Tunaba tuli awo nga nettaka lyedikenza abayaye baligenzeeko bukwaye president w'abayimbi. Respect people's property. Ettaka we liba siriryo toyina right kulisalimbirako. You were criminal trespasser. Era oyo Gravity singa yasanze omuntu nga si Bob Wine bandi badde bamututedda mu kooti. Oyo wakootya building materials ku ttaka ly'omuntu. You went Gravity wagambye president yoyina ettaka lyo which you don't have. You lied to the president. There is a proper way of getting money. Abayimbi waliwo engeri entuufu ey'okufuna ssente. Ne temumanyira abantu temujoga bantu. Ne Bob Wine munna Uganda ayina lwakisize ng'omuntu. Nze Bob Wine nandibanga simwagala political. But it doesn't make sense to support hooliganism. Wano bajeno tebalina mataka. Even generals have land. Colonels have land. Doctors have land. But should we support people to go on other people's land, really? Nga president mwenyini ali mukunweza bwana nyine kutaka. Nga tuli mukulwana ab'ebibanja tubawe ebyapa so that we solve the land question. Balandi road budget ba compensating mu Uganda Land Fund. Gwe full figure te wasoma. The problem full figure abyenjogedde tubitegedde because te wasoma. Look at Article 99 of the Constitution. What does it say, Oragawa? Article 99 of the Constitution igamba president ya protecting our well-being y'abana Uganda. It's not Bob Wine. Tusagati Bob Wine lwaki tazimbye essomero. Ejo mirimo gya government. Kyo atujuwe emisolo. Kati mungenda tukamubuuza ne Bob Wine mbwe eddagala liri wa malwaliro. Are you stupid? Oyinza okubuuza baby mbo condom eriwa. How can you ask a baby where is the condom? Kati baby omuntu abeera atya ne condom. Let us not be stupid. And you think the whole country is stupid, yeah? We shall guide you. Because we have to guide society. We shall tell you the law. Many of you are ignorant about the law. Mumamboza, bulwachi walopye Gravity. It's in my rights. Omuntu wakuthreateninga, you have a right to go and report. Temumanyirwa isiza mmwe. They are joking. So, iyo lwalero bwenje komeza wano. Full figure lekerawo okutumanyira. Tetukola ku soloti. Waba ku omulimo ku soloti be there. Senkubuge, have decency in you. Stop being an idiot, Senkubuge. You are not the man. You went to school. You have a master's degree, but you are behaving like a lumpen. Respect is earned. Senkubuge, you can't be with a stupid person and you think go together. That's why people are abusing you. Because you have to take care of that show. And you show your soul to Senkubuge. Take charge. That's what we need. What do we mean to be mainstream? Mainstream media, we don't support violence. Ekikolwa kyonna kya kuba abantu. Kebe bya mupiira, kebe bya bufuzi, kegabe malwaliro. Violence has no place in Ugandan society. That's full stop. Full stop. At least for once, Senkubuge, act like you are educated. Only full figure to Munenya yete yasoma. Ila full figure to Vuma wabwere. She never went to school. Ye chimujira motwe cha yogera. Taina media ethics. But Senkubuge a writer. A man who can write a book. Hey, Senkubuge, you were disappointment to the intellectual world. You were shame to mankind. Senkubuge, you were shame to mankind. You were disappointment to the intellectual world. Senkubuge oli muntu mukulu. Gwa ino kutubuulira ekyo kukola ffe abaana abato. Senkubuge, you have my number.
Why don't you call me? Nonganti mutabani wange Junior njagala okole bwoti ne bwoti. You are a respectable man, but you are losing respect. Senkubuge singa sebwavu singa okola ne full figure Luyali. Luyali, you sit in a show with the full figure. Nganze, I can't. Full figure inakuba ku street. She's a mobilizer. Unimusindika mubawemuzi. Full figure does not have the decency to analyze the policy in this country. She doesn't have that background. Taina background here. Taina. Let us not force things. An idiot is an idiot, period. Kakati gwe full figure taina baluwa ya umusobera kwogerachi. Ne Pastor Bugingo yakuleta Senkubuge nakuteka musheyo to manage full figures idiots, but we also acting like one. Kati how can we separate you katubawule tuti? Because we have two idiots. Tuina full figure omusiru atasoma. Then we have Senkubuge omusiru yasoma, an intellectual idiot. Then we have this idiot. Ngomugada ganti omusiru omufungula andika. Soroti TV ya dini. Gwarura beku ku radio Maria nga bavuma abantu. Soroti is a religious channel. Okubera omusumba awebwe ekitibwa Pastor Bugingo. I love him. I never Bugingo ebintu byayogere biri factual. I always listen to Bugingo. Kwenjiri ye enyumira. But gworoza